Osibyeyo tyano munnaffe webale gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo okuva ku makya. Ssaawa y'amawulire agataliko mutuntu Diana Nalunkumoga kusomera ssaako Mebo Mulungi ku ludda olwa sign language. Eggwiri etusoose nalyo wabaddewo akabenje enkya ya leero mu Kampala omugoba w'emmotoka ekika kya drone bw'alemereddwa awo n'asaabala abantu 5 ne bakutukako amagulu n'adduka. Kino abantu bakitadde kubavuga emmotoka oluvannyuma lw'ennaku 42 kyokka nga zino tebazikebedde. Abantu 5 bakoseddwa enkya leero mu kabenje akagudde mu paaka empya. Mmotoka ekika kya drone namba UBJ 598P bw'eremeredde omugoba waayo okubalansinga n'alinnya omuliro ogukosezza abantu abo. Bw'amaze okutomera abantu bano ng'abalinnye n'abakutula amagulu, emikono n'ebifuba nga n'abamu ensingo zikyuse. Bano bagamba nti bakooye okutambula kuba mu kiseera kino bali mu kuddaabiriza nguudo. Abasuubuzi abakulira ku nguudo z'ekibuga Lugazi beekumye mu kutaaka ne bawamba ppaka ya loole bwe batadde kiyusiza wamu n'esigere ne bawera okufafagana n'omutyenda n'agezaako okubanga nga bagobawo kuba kati webasizeewo okukolera. Balabudde abakulembeze bonna mu Lugazi obutakisa kubajja bafunye era bagenda okulira okutuusa nga okulongoosa enguudo zonna mu Lugazi kuwedde. Basobola okutuyamba batuyambe batukulire we tukolerako batuyise ewalala we tudda. Ate n'ensonga endala kituufu bagenda kukola enguudo zino eno naye tusaba nti ngaffe abavubuka baleme ate kuleeta olw'okuba sitalingi yegenda okukola baleete wano eno ate abantu babajje mukono babawe emirimu. Abasuubuzi bakedde ne batandika mpolampola okujja obumya bwabwe wakati mu kwemulugunya era babadde babujjawo nga butwalira ku mmotoka ate babuuza nti yali bafunye ife babagobyeyo. Olaba ng'oli alese ssente ate zisinga ezizo ogenda okera ku makya otwala kayumba nga omu ku bakulembeze abakkiriza okutwala ppaaka ya loole lukulana era ne batandika okusoma obuyima nga babusa mu ppaaka wadde tebabutaddewo mu ngeri esaanira. Abafumbi b'emmere n'abookya enkoko basombye sigiri ne bazizza wakati mu ppaaka nabo ne bawera obutazijjaawo. batweseri ngode tusende abantu abalese wano eno batese musende zaabwe ate abagamba ate bakweyo. Kasana Mugoya Steven yazina yogerako n'abasuubuzi n'ababuuza abalagidde okusasulira ebifo kyokka bamuze mu mafuuku ne bamubuuza waji yali kuba teesise okubafunira ye balaga. Mwentuula twenenya ngafa baki tuyomba muwoza asimanga abantu biki esaawa eringa abantu babagoba wali mwali ati bano bajja kulimba buli omu yalaga mugabo alumirirwe abantu alumirirwe oyo ayogera kansala atuwe solution abantu babayagala bagenda. Eyo kaso ya Mugoya janyumya tebategekera abantu babateeka naye asiya abadde musale nnyo okuyamba abantu bano obafune we babeera naye Mugoya bebali nze kusaba lukusa kukolerako mu ddwaliro nga lino toyinza kubanga ate otuuka eri mu balwadde. Akulira eddwaliro lino Grace Ruvale agambye nti abafere bangi bazze beerimbika mu linnya lyabwe ne bajja ssente ku balwadde ekintu ekibadde kivumaganya eddwaliro. Leero abanki nze miliyoni 4 kitegeeza bya abalwadde bangi okujja okweza miliyoni 4 zino. N'olwekyo tusaba gavumenti etuyambe ekangavule omubbi ono alina na account mu banki ya microfinance ya banki ze miliyoni 4 kati kitegeeza bangi nnyo babbye mu linnya lya kubawa obujjanjabi. Oluvannyuma n'akwasiddwa poliisi y'e Kawempe okwongera okukola okunoonyereza. Josephine Lunkuse yakusabidde eggulire lino Akadde TV. Olutalo olw'okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 lwaleka endwadde endala nga zeerabiddwa ekiziwadde ekyagaanya okutugumbula Uganda. Abakyala abawera 803 bafiiridde mu ssanya olwa COVID n'embeera ezeekuusa ku bulwadde buno. Omugalo bwe gwengodde okuluma n'okukosa abantu ab'enjawulo mu ngeri ezitali zimu n'ebyobulamu by'abakyala balina embuto tebitaliziddwa era okuva COVID lwe yazinga eggwanga lyattu abakyala 803 be bafudde olwa beera n'abalwadde abangi ebintu bye tuba tufunye oluusi biggwawo senga biba biweddewo ne tumugamba twagalayo ekintu kino weekiri naye kino tekiriiwo muguleeyo
famire yetegese neekuŋŋaanyayo kwe ssente esaanidde. Abaana abazaalibwa nabo covid tabataliza era abakugu balabudde ku ngeri maama gy'alina okweyisaamu bw'aba ayonsa omwana gwe yaakazaala nga teyeekakasa mbeera ye nga Dr. Olive Sentumbwe omukugu mu byobulamu mu kitongole kya UN bw'annyonnyola. Tuufu maama yandibadde nga anaaba engalo buli kiseera lwaba agenda okukwata ku mwana naaba nga akendeeza chansi ez'okukwasa omwana obulwadde. Abaana abato ennyo bo bakosebwa teko okusingako bali ate abakuzeemu kubanga baba bali abakuzeemu batandise okwekolera ebirwana n'ebiba batuuseeko naye buno buto nnyo. Nze Dennis Kyobe ku Lwabukedde TV. Tumulemu katono naye tukyakomawo n'amawulire amalala tovaawo.